mwaka tegunnawera kakati balina okulinda paka awo kubanga twagenda okutuuka nga ebula emyezi ebiri ogenda muki mu kalulu naye ekibiina kino kyava wala tekyatandikira mu bbanga naye okwegwanyiza si kibi nga bwe nkugambye ekikulu kya byonna azeeyo miliyoni 5 byonna byayogera ajja kubeera mutuufu ng'agendedde kubanga bulijjo yayogera ku mpisa kakati tusaba leero abeere musajja mukulu azeeyo miliyoni 5 yetondere bannayuganda bw'anaavaawo waddembe okwogera ensonga yonna erajja kuwulirizibwa buli munnayuganda kwaffe tuno tutwala ng'eyakemebwa tukitwala ng'eyakola ki ng'eyakemebwa naye aleme kulowooza nti amaanyi agamuweebwa bali abamugaa nti jangu oyogeza obusungu obungi nnyo ettumbiizi nti abo bagenda kumuyamba gye kiggweera kubanga at the end of the day ffe tuli ku maanyi g'abantu ate kijja kuba kizibu nnyo okugawangula bye twogera si byaffe fe oli waddembe n'otukyawa ng'omaze okwetonda n'otukyawa kuba tetwegatta lwa mukwano nti tukumanya wuuyo gwe mwenyini weewaako obujulizi tuli musajja mukulu kakati tewandibaddewo kitugatta kyonna kakati ekitugasse kumaamulako nakyemalira gwe weekobanye naye wakati mu baana nga batemulwe Masaka wakati mu babaka ba paalamenti nga basibiddwa wakati mu bavubuka nga bali mu makomera paka n'olwaleero bwe bawadde obugundi obwa minisita Barugaale yagambye agenda kutandika n'okusaba General Museveni okuta abaana nabo nga bakkiriza nti eriyo abaana abasibe olw'okuwa ebyobufuzi okuwagira Robert Kyagulanyi naye ggwe n'otuula ne weesiima ne bakuwa miliyoni 5 astagfirullah oyo murutadi era bw'owulira aboogera era abo aboogeza ebigambo ebisongovu nga baboogerera olina okwewuunya kuba murutadi mu lusiraamu bamukola ki bakola ki murutadi mu lusiraamu kayongo bantu babulire abalina kugibwako mutwe kugibwako mutwe ono murutadi Mpuuga murutadi ne bakwesiga ng'otuula mu nkiiko ezirwanirira eddembe ly'abaana abali mu makomera ne bakwesiga famire ya Franka sente za gwoba oligigamba ki amaziga bamaama abo ge bayitamu buli lunaku Mathias Mpuuga wandiswaddeko ku ebyo ebyali ebuddu n'otabanga gwe wali akitekikye waabwe mu birowoozo by'abantu abalumizibwa teyandibadde ggwe byonna babikuwadde oba Loopa abukuwadde oba deputy president abukuwadde oba obukulembeze bwa buli kimu abukuwadde tewandibadde na mulugube kuweebuka kutuukaawo Mpuuga yagambye nti akimanyi bulungi waliwo abasasulwa okumuvuma ani amuvuma era agenda kubagolola ettumba gwe mwennyini nkugambe murutadi alina kukolebwaki tuli kati mu bya ddiini murutadi bamukola ki batola kuki nga tuli mu bya sharia batola kuki totya kunnyonnyola binnyo batola kuki batole ku mutwi toa kichwa mukubuulira oyo mu lutalo olwa NRA kubogera n'obawulira ngaga nti Museveni mu lutalo lwa NRA oyo kakumbi ke kamulyanga kinyanga basima kakumbi ku mutwe ng'eyo bizinesi egalibwawo tuli mu lutalo nga gwotandika kwekadangana nsimbiza nakyemalira kati tukakasa tutya nti byonna ebibadde bitusumbuwa sigwa obadde otundayo obubaka bakwata abaana ate abaana nga babeera beesize mmwe ng'abakulembeze baabwe balowooza muli bankyukakyuka ensonga eno Mpuuga gibaddeko nnyo ey'okukwata abaana nga lunaku agireeta ku fula si buli lunaku naawe totuddisa bannayuganda na pulogulaamu eno ate era n'ebyokugireeta bagireeta nga tebagiriiko nga bandiiko oba yakugula buguzi oba oli wakugula buguzi tugambe nti byoyogera obeera ofeera bufezi tyakimanya kukeneka n'okkiriza kweyambise gwe nga bwe yakola baganda be kubanga awo olabira nti ensonga eno terina kukwatibwa nga abantu bagibalaatiramu gwe mwesiga ne baasayo ebyama byammwe
yali basa jenesiga nga mwentereke ebyama byange komishona yagiryamu ebitumbuwa lwa miliyoni 5 byokka Kayongo teyandibadde ropu oyo Mpuuga n'omulutadi Allah akbar maswali nina waliwo kyenjagala Waiswa nzigireyo ebintu bino wakati ku level kwe bitambulira Mpuuga agamba temumuyitangako anti nkugambye ye mwenyini yagamba nti yaliko mu meeting eri inform gye yayita inform era obujulizi bw'olukiiko olwo weebuli nga mumuyise ye mwenyini ne mu bbaluwa ye esooka yagamba nti I was called to an informal meeting munaye kati lino luzungu lwe ate agamba musomesa biri byamateeka sijja bigendako nnyo yabikola lwaggulo omanyi n'omuntu atandika n'ebirala kati sijja bigendako nnyo bwe yafuuka loopu n'alaba nga alina byongerako zimuleka nabyongera kakati ye mu bigambo bye nti founder member naye ate mweri balwa naga nti family kiriki kakati Mpuuga wa Mbogo weri Mbogo Mpuuga wa Mbogo kubanga ye mwenyini yagamba ti family kati Mpuuga Mbogo nti ekibiina kya family ate naga ndi founder kati yatandikawo ekibiina ekya family bigambo bye sagala njogere na bigambo birala nti nze ndi founder ate walinoga nti family nepotism nga gwe founder ng'olina n'obusobozi obugolola abantu etumba olwo badde olinda ki bulijjo bakukwatire mu kituli ng'olina ebitaano by'abannansi ofumisa oluwagi mu luwombo lw'ensi olina oluseko owuta supu emiliyoni 5 mwezigira buno amaanyi gayogeza n'obusungu tumanyi gye buva si bubwe busungu bupangise bukuwesa buti omwana wange obutwa lwaki okolera mu busungu obupangise nga bannayuganda bakwesiga byotabangako nabyo gwali mululu gw'okulowooleza nti kakati ebimuli by'okuzika bye by'embaga tukuteekerateekera kubanga teriiyo munnayuganda yali alowooza abantu bali bamanyi nti his excellence Kyagulanyi bw'amala ne Mpuuga wuuyo ateekeddwa bulungi yavudde mu Buganda atambuza n'omwana afuze emyaka 10 naye katumuwe munnamasaka naye abimalirize baagala nnyo obudde kati katumuwe buli ofiiso president Kyagulanyi ali mu gavumenti prime minister Mpuuga aterewo ekitiibwa alina diguli simanyi mmeka abadde neki katambuze tulabe byonna biri ebyo by'emberenge ezamutulukirako Masaka tubiziza ku mabbali tumuwadde essuubi yalumwika na bimuli byakuziika bya maiti inna lillahi wa inna lillahi rajiuna yadduse na bimuli byalumbe tuteeseteese erizirizi banquet roses flowers ebiwunya akalosa byonna birireetebwa byonna tubiwe Mpuuga tumugambe yoyoyoyo laba bwadduka n'ebyomugenzi inna lillahi wa inna lillahi rajiun kyokera ayagala tunnyonnyole sebo masayansi zaye sente sebo masayansi ebitaano watwala byabwerere mwami masayansi otatwita baba tunadisondayo ezaye sente wetondere bannayuganda tetukulinako obukyayi wadde era tuvumirira abo bonna abamulinako obukyayi naye azeeyo supu w'abannansi we yafumitamu oluseke mu luwombo ate agaane kuzanya paati yanadibanga nakwefuula alina bifetefete mu matu yanadibanga yetya tokamanyi kanadibanga kabeera mu nnyanja omwo ne kakola effujjo aye twidde akatemaku ebiwaawo nze ndikobera nadibanga twidde akutemaku ebiwaawo toyidda kwonoona maadi gaife
anti kabomu kakuba omutyanga kakuba itaka kakola katya kaleta koke kanadibanga kaba bwa madi omu kafuukula era nkawulire embuka jata twedda kusalako ebyo ebiwaawo nkabo ine endakola gwanadibanga oidiba baire bakola ogwo ogwokwonoona mwe bali bwe yagambye nti agenda kulangirira ekiddako azina kyajja kulangirira wena temwatidde ate kati lwaki akisuubiza anazina akumba omuganda agamba nti akirambula asanga kidaala ekiki ekiwala ekyo fe abavubuka babangayo neyetololawo bwanyumya kyana ekyo kitwagala na bannange ate muyitawo naye ng'ebidaala biri wali supu bantu bali ku nkoko basika kyana kyange Muhamadi yakitudde kyotagambangako kyotakobangako oyinza okuba nti kikyo musoga kuba nti takirambwira yagana kidaala atakikubira embwa kyenda tiyali baasa gye nesiga nga mwentereka ebyama byange ropu ebitaano tebyandikutengudde mmeme nina kyejjagala emyaka gye gyawuliranga buli obuyimba ffe twabuwuliranga nga tugamba nti bakulu bannaffe be babuwulira nti newaba nga alina 10 kangume taata ti BOBI newaba nga akuwa bwalopu wandigumye taata ebyo ebitaano notabitwala mwami Mpuuga watukoze bubi nnyo Yetaaga kukola bakigwe bagiyita Pala FM 107.9 ekkolo ery'omuntu obulijjo Waiswa nira kinjagala naye sente ezo yazitwalira mu suuti oba kolo yali kiki goloza yazitwalira muki musajja yagamba tanazifuna yadifuna dinala mu banka awo nga mukambwe ayoliti yankobera nambuuza kubanga bannayuganda betaaga okumanya yazinona yambadde ati yali mu kanzu ya muleera yaba ebitiibwa kubanga nazo ebitaano okuzifulumira mu kanzu nazo ziyinza okukutega ayeke ali mu suuti nga temuli tayi mu kifuba oyambala nkola ya kisaazisaazi nina kenjagala okubuuza waliwo akansi wa Waiswa omukisa singa gubaawo lopu nasalawo atambulire ku byemugambe lopu yani eyali akulira oluvuganya gavumenti Mathias former commissioner yes nasalawo atambulire ku byemugambye muliridde okumusonyiwa okuddamu nze manyi mu mutima gwayagala otambulira ku bye tumugamba naye nakyemalira n'oli eyerusabe bakyamubuzaabuza kubanga manyi nti ne ku Lwokusatu lwa wiiki ewedde waliwo olukiiko mu maka ga Anita Among ng'olukiiko olwo lwalimu Mathias Mpuuga ne looya we nandibadde mubabulira olwaleero naye njagala kusooka kumusinkana mugaye nti kanso ensonga zonna twazitegedde kubanga ffe tetwogera bya nsematu kati ate looya w'engeri gyali mukwano gwange ate yeyadde kugwa looya kanso ali awo mwalakandi company advocates ye kanso okutumidde kuba musajja wange edda singa nali nkyasuula kyokolo singa tugenda kusinkana tusule kyokolo twogere over a bottle of yokana mutambuze naye engeri gyeni nti buutu naziteeka waggulu nja kumunoonya kanso ali awo mwalakandi company advocates musajja wange azalibweyo Masaka naye yalimu olukiiko so mu lukiiko olwo babashuwalinga nti jajja yali ali wamu nabo era ne babashuwalinga nti bo baali balina okukola omulimu gwabwe ogenda mu maaso ogw'okulaba nti ekisooka bongera okutaataaganya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku ebyo byabadde atunuusizza obufo n'amaaso okuggusa ekyokubiri n'okulaba nti bongera okutaataaganya enteekateeka za NUP nga bakuriyetinga nga bazanya omulimu gwa Naddibanga wakati mu kibiina liwe kubanga bino byonna bizzeewo oluvannyuma lwa General Yoweri Kaguta Museveni okumanya nti tajja kusobola wadde mutabani we tebajja kusobola kubisanya His Excellency Robert Kyagulanyi mitima gy'abantu bagezezzaako biganyi kakati ye yazzeeyo mu magye kati roolo y'okuba nti Kyagulanyi agibwa ku mulamwa gw'okulaba nti Nakyemalira avaako bagenda gukwasa abantu abazze beerimbika nti bavuganya Nakyemalira naye ate nga bakola naye era nga bazze abawo omusimbi ogw'enjawulo mwene mubalaba ng'abantu abatambuza kwala ali mujiba naye ng'ate Banaddibanga
bino byabadde mu lukiiko lukiiko lwakusatu oluwedde amawulire nze nga kuwa nga gwe bateesa naye ye deputy president nteekateeka za kukyankalanya Kyagulanyi Waiswa ate nkubuulidde era ebbaluwa ya leero ebadde emulemezaayo si yesoose ne mapenduzi bamugaana okuvaayo tojjukira mapenduzi era be bakozesa amaanyi mu nkola ey'amancoolo ne bagobaani zaake mu nkola y'amancoolo n'ekyo nakyo kiri bamewunyaka bagiyita Pal FM 107.9 ekkola ery'omuntu wa bulijjo tusooke tufune obubaka buno ate tukomewo twongere okuyingira munda mu nsonga tuweereza nga tukozesa ebyuma eby'omulembe nga tusinzeera